Kale mbaniriza nnyo mwenna bagenda maaso n'okuba nti mwekuumira ku Tristock mukola kyamaanyi mwebale kuba nti ate mwekuumira ku mukutu atanaba kusubscribinga kubiriza okukoona mukadde oteekeko akadde ako buli wetuteekawo vidiyo benga osobola okuba nti okola ki ng'ogifuna bulungi nnyo. Amawulire agaliwo agagenda maaso mu kaseera kano ga mwana muwala Evelyn Lagu ssaako ne Spice Diana. Spice Diana w'omulabiraawo y'omu ku bayimbi abatonotono abasobodde okuba nti badduukira Evelyn Lagu personally oba okitegeera nga tumulabye enfunda eziwera ng'agezeho okuba nti adduukira Evelyn Lagu mu ddwaliro ne gye buvuddeko Evelyn Lagu bamusondera ssente okugenda okuba nti ajjanjabibwa yali ttaki ettaki Spice Diana yalinnya ennyonyi n'agenda bambi n'amukyalirako n'abaako n'obuyambi buyamuwa obutonotono wabula mu kaseera kano Spice Diana yagenze n'akyalira Evelyn Lagu nga bw'omulaba mu bifaananyi yagenze n'amukyalirako mu ddwaliro okuba nti amuceekingako okumanya embeera mwali era bafunye akaseera akalungi nga bali bonna era Evelyn Lagu yalabiddwako ng'afunyeeko ne ku kamwenyumwenyu ku matama wabula ensonga eriwo omukyala amanyiddwa nga Bad Black Shanita Namuyimbwa abasinga mumumanyi Bawa Asha yavuddeyo n'ayambalira Spice Diana bubi n'agamba nti sirabangako ku muntu alina mutima gwa kirogonga Spice Diana. Bad Black yagambye nti omukyala Spice Diana ayina omutima omubi, ayina omutima ogwa sitaani. Okwata otya omuntu omulwadde gw'omanyi nti mulwadde n'omukuba ebifaananyi n'obiteeka ku intaneti. Bad Black agamba nti omuntu bw'obanga mulwadde ng'oyagala kumuyamba lwaki omuyambira mu kamera? Abantu bannannyini mulwadde ono bwe balaba ebifaananyi by'omukyalo ono nga bw'afaanana nga biri ku intaneti nga bw'omulabaawo golowooza bawulira batya? Bad Black yagambye nti Spice Diana anoonya relevance, anoonya kukola mawulire naye nga gakolera kwani ku Evelyn Lagu. Naye nga tukimanyi nti Spice Diana y'omu ku bayimbi abasobola okuba nti badduukira Evelyn Lagu mu ngeri emu oba endala. Wabula Bad Black agamba nti kino ekikola si kya buntu. Tukimanyi nti Evelyn Lagu oluvannyuma lw'okulwala yakyuka, yakoggamu, skin ye yakyuka oluvannyuma lw'obulwadde obumuluma era nga bw'omulabaawo yasalira ddala weight era n'akogera ddala ne skin ye neegenda maaso ne kuba nti eva mu kkala gye yalimu nedda mu kkala endala. So Bad Black agamba nti si kintu kya bugunjufu kwata muntu bw'atyo n'omuteeka mu kamera mbw'omuyamba. Lwaki oyambira omuntu mu kamera? Bw'obanga ddala kituufu olina omutima omulungi wandibadde okwata omukyalo oyo n'omuyamba nga tomuyambidde mu kamera era yandibadde asiima. So ebyo ebigambo byabadde bya mwana muwala amanyiddwa nga Bad Black. Wabula Spice Diana ye yagambye nti emboozi yafunye ne Evelyn Lagu yabadde nyovu era yatuuse n'okugamba nti oba omuntu gwakyalidde mulamu naye ng'ate mulwadde kubanga yamufunyemu akaseko ku matama ge oba okitegeera. So twongere okusabira Evelyn Lagu naye nga ebigambo ebyo byabadde byayogeddwa omukyala Bad Black naye twongere okusabira Evelyn Lagu asobole okuba nti ateerera bulungi, asobole okuba nti asukka bulungi. Yes, addemu akwasaganye oba akakkalabye emirimu gye nga bwe yali agikakkalabya. Twakimanyi nti yali mukyala muyimbi ng'akuba ebivulu ate era nga muzannyi wa katemba oba okitegeera nga azannyira eri mu Zubair family. So Evelyn Lagu twongere okumusabira asobole okuba nti ate assuuka n'abamuwa obuyambi bongeremu okuba nti bamuwa obuyambi. Ekiriwo tetulabangako Bad Black ng'agenza okukyalira Evelyn Lagu asimanyi lwaki alumba Spice Diana naye nga bw'omanyi ensi yaffe yo bw'etyo. So mwebale kwekuumira ku mukutu mubeere bulungi.